Hello. Mama nkulamusiza nnyabo. Nange nkulamusiza ssebo. Oyogerako ne Kadima ku BT1. Wami Kadima. Wanji. Nkulamusizaako nnyo ssebo. Nange nkulamusiza mama. Amanya twagataddeko ssebo. ku message gwani. Wami Kadima. Ekyamanya sooka okireke. Ekyamanya kireke. N'ekyalo gye mbeera sooka obireke. Kati n'ategeera nta n'engoberera. Tojja kubitegeera bwe binaatambula. Naye ekyamanya n'ekyalo gye mba bireke mukama wange. Mutawaana ki? Kati mukama wange omutawaana gwe nnina. Mwami wange bamuyita Mwami Musisi. Mwami Musisi agenda kwesimbawo ku bwa kansala obw'omuluka. Naye simanyi na kumanya kubanga tubadde eno nga tuli mu kwogerayogeramuuko okwo n'abantu ab'enjawulo naye nga buli omu alayira obutamukombya kalulu. Mwami Kadima toseka buli omu alayira obutakombya Mwami Musisi kalulu. Kyokka ekyewunyisa nange kennyini mukyala we sigenda mukombya kalulu kubanga nina ensonga zange. Maama njagala ontwala empola. Agenda kwezimba okwero sittu. Esebo. Mwayise mbalozi nga bagamba batya? Bagamba tebasobola kumuwa kalulu ekisooka kya byonna empisa ze sinyangu kati nze ng'omuntu nina mulinako ensonga zange ezitagenda kuŋŋanya yadde n'omulundi n'ogumu okumuwa kalulu. Omukyala we naawe togenda muwa? Genda kusobola ekisooka kya byonna Mwami Kadima omwami oyo omulala Mwami Musisi abadde ng'aganza abakyala enkya n'eggulu ebintu byonna byonna ewaka abitunza abimazeewo abeera mu kuvujjirira abakyala kati bwe banaamuwa ekifo bwe banaamuwa ofiisi nze ngenda kukola nti agenda kunsenza luti. Oba ekikwogeza bbuba? Si bbuba naye waliwo omuntu naawe akusukkako. Kakati yali yesimbyewo mola asooka n'akibikkula alabe oba ddala si muntu mpolampola omwami tomwabuluza bw'otyo kale yali yesimbyewo kubuulira Mwami Kadima yali yesimbyewo teyesimbangawo naye gwe okusinziira mu kalulu okalaba otya? Bagenda kumuwangula n'enkoona enywe nze simanyi na kumanya bwe tugenda kukola kuba ajja fulwa emabega nga nange mukyala we siriiwo kakusimba mugongo togenda kamuwa? Sisobola na kukamuwa bwe nakamuwa ngenda kunywawo olaba abadde andeebuukanya nga tannaba kufuna yadde ka ofiisi konna katolo bw'anaagifuna. Naye anti kakati interest yo njagala tusooke tugizze ebbali gwe omanyi abakyala mulina obujja kyekizibu kye mulina kati gweoyinza okuba ekikwogeza ekyo bujja. Siina bujja bwamu kabeererewo tubeererewo. Omulinamu abaana bameka? Babiri. Kati munaabaweerera mutya nga ate bulijjo basoma batya? Basomeramu eyo ofiisi. Kusabye mu byonna togeze okumugamba nti nno bwendi ku layini era togeze okumugamba nti ekigambo kyonna naye tubadde twogeramu wano n'abantu teri nze mbakunze ku bonna teri agenda kumuwa kalulu mmaze okubakunga obubinja mbusanga kamu ku kamu ne mbakunga teri agenda kumukombya mpeke ya kalulu. Akimanyi nti omudi campaigninga? Akimanyi nti omudi campaigninga? Tamanyi. Bigambo nga bingi. Nze nyongera kukakasa bukakasa na kwongera kukunga abantu bonna abatwala olukiiko olufuga Nuupu obutawa Mwami Musisi kaadi wonna ebamulabiddeko bamugusenze luti bagamba ne bana abajimumi ajja kujja independent naye nange ngenda kukola kyonna ekisoboka nyongera okukonga ajira mu Nuupu. Ajira mu Nuupu naye agamba bwana batafunye kaadi ajja genda independent naye nange ngenda kukonga mutima. Kati oyagala mukubire mugambe ntya? Mugambe bw'aba mugezi ebyokwesimbawo abikole ki? Anti kati mba nnyo mugamba nti gwe onkubidde anagamba atya? Gwe mugambe bugambi nti ofunye oluvuuvuumo okuva mu balonzi. Mwami Kadima nkwegayirire togeze okuwaayo erinnya ly'akasajja kajja kunkuba. Owaayi wanyimya amannya go naye kati we bagamba nti musi oye tokigeza saagala na kukiwulirako yadde nakati nimbu musi oye nga oye biki tasobola. Tamale naye wuli omukazi omuwulidde gati tumukubire musi tukole tutya? Ekituufu kiri omukazi ono ayagaliza bbaawe alaba ekibasuula muwagira kati nkubire musisi mugambe teweesimbawo obubaka bwe butuuke kyalo tekikwaga. Halo? Sebo nkulamusiza. Sebo naye nkulamusiza. Mwami Musisi. Wanji sebo. Gye baliko. Kale sebo naye. Obulamu buli butya taata? Bulungi sebo ani ono. Bampita Kadima ku BT wano oli bize nnyo. Bize naye mbuulira mukulu Kadima. Mbadde nsaba kumpayo dakiika si nnyingi nnyo. Sebo. Kaakati taata. Baŋŋambye weesimbyewo.
nesimbyewo era tuli mu kusagula kalulu. Oli mu kusagula? Ndi mu field. Era mulinde kulangirira bulangirizi. Olinze ki? Mulinde kulangirira bulangirizi chairman Musisi. Nti owangudde? Yesebo. Kakati? Yesebo. Ekinkubisiza essimu ya liitiriiti. Nina mulonzi wo. Angayina nga nti chairman mukubireko oyogereko naye fenga tetugenda muwe no taliimu mu bantu. Omulonzi wange? Yeah, mulonzi wa tugaye nti mulonzi wo bali mu kiweeyo. Kati semusu atuse ne ku biti. Ale semusu yani taata. Oyambuganya ku ground wano. Atuse ku biti. Tewajja nkubidde nti semusu. President waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu yatugamba omuntu omulekera naye semuntu bw'atuuse bw'atandise n'okumwogera. Sisaakuvuganya yazze. Yamvuganya kaabe lubaale kaabe Katonda semusu nteekwa okumuwangula oba akubidde mmwe. Edda taata. Ati nze nkubuulira. Anti nkugambye nze kadima ndi ku beat. Anti semusu bw'aba atuuse wano. Semusu sinafuna ku muntu gwe bayita semusu. Anwanyisa ayitamu ekyo kubanga gwe nwana naye wano. Anti nze sirina muntu gwe bayita semusu omuwayiriza bwereere. Kakati kajibe mizikiti kebe kanisa kebe masabo mbati kukunangirira. Mvana. Ekinda omukaga kategeza 3 tifana. Mukwana agamba nti semusu yakikoze. Mwami semusu wonna oli tusonyiwe tujja kubanga tugezaako okukwasaganya ensonga. Natulabe kwa bannange. Sife tukyagadde bwe bitowe bizze. Semusu omutira bwerere omuntu wafiira obwerere. Oyo munywanyi we yagambye tukunge kunga naye mukama kiri wano. Kale webali nnyo webali ddala mukwano gwange kale semusu tusonyiwe. Oyo omukyala bujja bwe bumwogeza. Yenna ayogedde nange ensonga agijja kugumba mbu tajja kugitamu bambi semusonga alabi. Abayi bagamba ekiso ky'embuzi kirekeera omubaazi. Omukazi obujja naye bwe bumukozesa tewali kirala. Musisinze ndi ttiimu gojja kalya olaba Malinde ekawuku. Awagidde musabanga nti ajja kalya. Naye omukazi ono naye afuukuula fitina. Omukazi lwaki aleka munene yeesimbawo. Kale wannanga okola ekintu watomanyi nti waliwo bwonyiiza. Omukazi ave ku musajja yensimbe kuba omusajja mumalirivu. Ayayaya mugumu nnyo ng'asula wansi. Kale ebali nnyo Nalongo ebalire ddala. Haji Kadima ne Anko Kaboggoza mwebale tuweereza abambi musajja wattu mumalirivu. Yajja ali asagula akalulu eno mukyala we bw'amuyeekera. Ese ngamba omukyala yalirese bbaawe. N'agenda mu maaso n'akwata ku ntebe. Nze wamannambe nno amuyeekedde luno. Ku luno bw'atamusuula. Balamusiza nnyo Haji Kadima ne Anko Kabo mwebale okuweereza ggwanga. Bannange omukyalo ne abadde mutuufu nnyo n'omwami talina mpisa si kulimba talina mpisa kaliwulira ategedde ali ku beat ali ku radio gaggadde y'abantu kaliwulira enjogera gy'ayogedde musinga agere neero omukyala abadde mutuufu nnyo nsigadde ndi Enyo Dubai mwebale okuweereza ggwanga bannange. Enjo tajja abajigenze gitya mwebale kuweereza mwami Katrina na Kitende Silvia naye mukwano kyolwanyisanga kinene ofa kinensi. Omusajja muleke yeesimbewo bw'aba ayagala. Musajja wattu n'atabirimu n'alugendeddemu. Aya Mami Katrina ne Kitende Silvia. Nze semusu yannuma yekka. Akulumako kiguma. Sina muntu mulala nnuma naye. Abajigenze gitya mubale tuweereza. Nalabye abakyala abataagaliza babbaabwe naye oyo omukyala ampangudde. Omanyi ng'omusajja waba anoonya okubeera obulungi aba anoonyeza banabo future ya mu maaso ennungi. Kulabanga kale oli mukotogezi ate n'omutima gwo gulabika gulimu obulogologo. Mwebale tuweereza yenze Mama Swaife mutungo kikatunda Amanda. Kale Mama Swaife atunda Amanda ali mutungo kitiko jasinzidde okubanga awuliriza. Mwenda bana baweereza ku WhatsApp yange obubaka bwammwe simuteriiko so mbetondera naye nga bwetunduza butambudde. Okay Kadima nze Joko Hamani mu Kibuloka ntumbudde omukazi ave ku musajja amuleke yesimbewo asobola okubanga yesimbawo. Ndi wa Nupu naye chairman kaweddemu nze Beatrice Saudi kaweddemu dda
Musisi omukazi yakukubye dda amagi amavundu naye omusajja kana akitegeera mukazi munango ofudde nze mama Eseza ebali mama Eseza kale oyo omukazi omukowu nnyo naye omusajja talina mpisa nze mama Jack ekiteredde ebale mama Jack agenda omusajja empisa tazirina nagende nti Anko Kadima mwebale kutuweereza kukabuguza mutumiddeko nnyo mwebale byonna abannanga omusajja naye nga si mwangu kati tumulinde mu kabokisi ke kanaasalawo ajja kulaba ebiddirira Sebo mukulu mwebale kutuweereza nze Kizito Vincent oyamaze okumwasanguza abantu bamaze okumutegeera empisa ze abakyala njagala mboya akaloozo kano njagala mukawulire bulungi nnyo nga bw'okiwulira okay John Kojagamenti ali mu nnyendo omukazi ave ku musajja balina mpalana zaabwe kalima okay kale bwana Kabogoza kyendabye omukyala oyo alabika oba kiki nga kiki kubandoza obwenzi bw'omusajja leka bwamutama kubagambe nti ekirimu ne bw'okyambaza sikaati musajja akikwana nga bituufu abakazi kati bwagambye agamba nti alaba nga baye bwana awangula kati kira yatera ogamba nti kasita oyambuka kibaluma buli kalungi kokola kibaluma kakati obuzibu buvudde nze ngamba ndirese bbaawe balina kutuula ne bakkanya nga boogere osobola okulaba omuntu nga taliko ku gurawundi naye abantu balinga batamwagala weevunejja ffe tulina abantu abalinga mu bbaala ne bamugamba nti gundi gwawangudde tamanyi nakumanya sina byaliko kale nze ni mabega wa musisi muwagira nze sinasala gwakawala kubanga n'omukazi ayinza okuba alina ensonga ez'enjawulo baawumuleka kirina kibi kijjukirwa mulimu nkoma mu kibimba tubagamba nti musole bulungi mweraba